for media. Yafetu kusensonga. Mama sima mama na estimate no sia basement no dina hojukira lwa muganda wa fono olw'obulungi bwo mukama kudizeewo era newuniza okulaba nga Baswaibu sinali sisuubira nga manyi bamuziika e Kampala Mulimbo batugamba naye newuniza okulaba Baswaibu ala yebale kukuuma okuba ng'okyali mulamu kati ani yabika tano yenyini nga yabika mutabani we subhanallah. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Oh my! Angende wano ku company webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye buli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi. Waawe nyabo. Katubanjulire Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Tata ki? Tata takyanjagala lwaki olw'ebintu byakola bimazemu amaanyi. Okuwadde enkoko eno olw'omulimu gw'otukoledde munnange naye webale nnyo webalire ddala akongera obuwangazi buli kisingaawo munnange. So KSB for Media tugusa ensonga nga tuba tusuubizza nti nno tugenda kubeera nga tujja wano era wano wennyini we twali ew'omukyalo ono ne Swaibu kyema kati ekitegeeza we tutuukidde amujjukiriddewo ono bonna yabalabye mmenga abajjukira dde abajjukira kale salo kantuleko kwana eno katini Swaibu Kenya. Eno wajjayo otyo omwana wange. Nange ebennaku nga mmanyi nti nongenda kwaki ngenda kugira kola ki kati sooka ombuulire watuuka otya eno ani yakuleetayo? Tewali yakuleeta? Weekanga otuuse wano? Nekanga ntuuse wano. Ewaka wavaayo otya? Mama nange simayina muntu gye najjamukko. Ndaba nange simanyi nalabirawo nga ndaba nga nange ndaba ntuuse. Ng'otuuse wano? Kati obadde okyajjukira ekkubo erikuzaayo ewaka? Tokyalijjukira? Era siyalimanyi liziza waka. Oyo omumanyi? Oyo omumanyi? Ono? Mbisa ebirimba siyammanyi ne kati mumanyi. Kati yani? Mama Jamila. Mama Jamila? Yenze Mama Jamila. Swaibu. Kati obadde awo nga onzijjukira? Mama Mama simanyi mama na estimate no sia basement no dina hojukira. Nze nakulabye ne ngaka kati Swaibu ate yatuusa atya eno. Konzere kansitukiremu.
abaana bwe bajja abaana bo kibbo kyabajjukira okyabajjukira ojjukira yaani njukirayo gundi yaani ono omulenzi yaani omwana wange Arafa omujjukira ye mumanyi ate Isima tomujjukira Arafa Isima ate Fati nono tomujjukira kituufu oliyo ng'amufaanana mwana we ye mwana we owokubiri nangamba nti programu yagiraba ku Gundiyo nangamba nti yamuzalamu omwana naye yamuleka wa wiiki 3 azemu kulaba ono omukyala wa Swahili yamuzalamu omwana yooli naye n'omwana yalwala mbuwawi yali ayingira P1 n'alwala omusujja ne gulinnya ku bwongo nakatera embeera bw'atyo bwali katubuuze ku ono maama tusonze okukulaba ali sebo ali sebo eno tuseeyo nalabye programu yo ku YouTube ne bagamba nti omwami oyo baamulaba so baali bamutubikira ku Mande ne tugenda ewaabwe okuziika naye nze nali nakoma mulaba nga omwana waawe kisi 3 bakubikira nti Swaibu yafa baatubikira nti yafa ne tugenda okuziika ne tutuukayo nga batugamba twalinze omulamu ne tutagulabako ne tulinya ne tukomawo kuba ffe tubeera Kawempe obadde omanyi nti taata w'omwana we yafa tubadde ekyamazima nga byatusobera naye nga tetukkiriza kubanga tetwaziika so kakati kwe kusalawo okujja okulaba ddala ekituufu era bwe nalaba amawulire omukyala nono ne mukoberako ku Sunday jo natugamba kituufu muyina era gyali owulidde otya we wazze n'omusanga nga mulamu nsanyuse era nebaziza omukyalo ono okula omutima gw'alina kyamazima nva mugamba wano nze nyina omutima omulungi naye sobola mwegeraageranyaako so kati abakulu bano nzize nabo bataata ne maama omukyalo ono yalonda Swaibu era yabadde abeera naye we yamulonda n'abeera naye n'anoonya ku bantu be n'amubula kwe kujja atutuukirire ngaffe aba SB4 okumuyambako tukasuka eddoboozi eri abantu nga tunoonya famire ya Swaibu so omukyala yalina obuvunaanyizibwa yabadde n'obuvunaanyizibwa ku Swaibu era mbadde nze mubanjulira simanyi oba batuse banyumizaamuko naye era namwe ndowooza mumubuuzeeko n'okumwebaza okubeera nga atabadde n'omuntu wammwe osanga omu abasobola okuba n'omutima bwe gutyo okufuna omulwadde ng'ono nga tomanyi na waabwe bannange simanyi naye maama weebale nnyo weebalire ddala by'otukoledde weebale kuba na mutima mulungi saba Allah akuddizeewo akugabirire mu buli kimu naye nga weebale kuuma nenziramu n'enkulaba Swaibu Bukenya la haula la quwwata illa billah bano mbaddeko nabo maama bano mbaddeko nabo bo bamanyi nti Swaibu yafa era taata wa Swaibu yennyini mbu yagamba ab'oku kyalo Swaibu yafa ne bamuziika mulimbo enkoowe bo badde bamanyi nange era kyanneewuunyisizza kuba nkubira webate webanyinyonnyola ne mbanyonnyola nze omuntu engeri nange gye nnamulabamu oba enzija gye yajjamu gyendi ne kati naffe twebuuza bo mu kufa omuntu ne bababikira ne batabawa mulambo gundi neetafuluma nekyala kye twebuuza yava atya ebutabika okuba nga mmanyi waliyo security okuba nga atuuse mu bantu ate ng'ali mu uniform byonna byonna byewuunyisa so famire tubadde tuzze kwakasa nti kituufu famire ye obakwasa omuntu waabwe nange ekyo kibadde kinzita abe nga afunye abantu be naate bambi mufube okumufaako
kuba olw'embeera gye mpitamu kyemmanyi buli omu amwetamwa wotaba na mutima mulungi naye yeetaaga budde na kumuwa bw'omuwa obudde n'oyogera naye ategeera era kati tubadde wano eno ne twakedde ku makya n'akyusa engoye ngaawo era embeera gye tubadde tuyitamu neera yeewaliriza n'asituka agenda afuke bw'oba omuwadde obudde nga tomuboggoledde ng'omufudde mukwano gwo asobola otegeera kyoyo kyateekeddwa okukola. Mukyala wo wali naye mu mbeera bw'eti oba yetanaba kukubeera bw'ati? Saabeerako naye saabeerako naye naye yali muntu ng'ategeera naye nze nakoma omulaba nga bebi we wa myezi wa wiikisi 3 mbadde siddangamu mumulaba. Nze mbadde nteesa maama ono batujja wano abakwase Swaibu kati nekya esibifo kinadde njagala kuba na reportinga ku poliisi mbadde njagala tuddeyo bakonfaminge nti omuntu mwamufunye kuba nina reference nti takyali mu mikono gyange. Poliisi koze risaidwa wali enabweru tuddeyo bakakase ndooza fayiro bagigalewo kuba baali bagiguddewo kyemmanyi. Tutambule mpala kuba tulina okugenda Mitiyana Banda walako wanaffe kuba ab'okukyalo bamulindidde naffe twali twagala tubawerekere tubekinga nti atuuse ddala ku kyalo abadde bamanyi nti yafa baanirize Swaibu naye ate bambi mumukuume kuba abala tebajja musembeza olw'embeera gy'aba abeeramu mugezeeko mumukuuma mukwano atwalibwe ne mu ddwaliro. kuba luli yajjanga n'okwoza tasobola talina kyamaanyi naye kati engoye zaabadde nga waziddugaza ozimuwa n'azikunya bulungi n'akunya mpola mpola neyeenaaza mpola mpola okusinziira luli we yali. Olanazita Tosuubira kundaba mbadde siyasobola kuddamu kulaba nga nzija nange kati tondabye nkulabye Bukenya Swaibu wangi oli mufe Banda baakubika bambika tugende ku poliisi bajjeyo kunankanya nga tugende Banda oddayo waka baaba nja kuno obona nno bawanja musanga abantu b'obalabye beebo kyenakusuubiza kituukiriza si kyekyo tukulemeramu ku poliisi ndoza tutambuza obigere twogerera eno ye famire ya Swaibu kinneewuunyisizza nti ate bo bwalabye akatambi baasitukiddemu mu bungi kyanjawulo nno era ngenda beebaza kuba famire ezisinga obungi ziga gundigendayo naye mwena mwastukidde mu bungi ona tusaba tubuuzaako taata era otwanjulire sebo ne bannyabo amannya gange nze Lubega Moses ndi muganda wa Swaibu Bukenya. Swaibu Bukenya muto wange era mukulu wange mama yamuzaala omu naye bampa amawulire nti yafudde ngambikira muntu waffe yennyini kati we nalaba ku SB ne tukwatagana ne baganda bange abaliwo ono ye mukyala wa Swaibu era omukyala ono yazaala omwana ono ate amufaanana nnyo naye ono muto wange yanzirako ono taata waffe
ono taata waffe, ono muto waffe, ono maama waffe. Asa afuuse ono maama waffe. Ono maama waffe, ono ye Swaibu. Gwe batugamba nti yakola ki? Tiyafa. Omukyalo ono yatuyambye okuzuula Swaibu. Era mbadde nsaba ng'aba famire nga tuli mu maaso ga kamera tufukamire twebaza omukyalo oyo omujjanjabi. Mbadde nsaba essaawa eno tukikole. Mama tweyanziza olwa muganda waffe ono ku lw'obulungi bwo Mukama akuddizeewo. Kakati nga famire tujja kola enteekateeka tulabe nga tukomawo omukyalo oyo kuba kati wano afuuse muganda waffe mukwano gwaffe gwe tuyina wano mu kitundu kye tutwadde tumanyi. Nammwe mwenna tweyanziza ne mu buli kimu kye tukola Katonda yasinga okumanya era yasalawo. Tuli basajja abasiraamu, Allah yasalawo ku buli kimu. Na kino mutonzi waffe yasazeewo kulaba muganda waffe naye talina musango. Tweyanziza tweyanzega. Okay, tweyanziza nnyo kuba teyankaloobereza talina kyeyanzijjako ate we yawulira omulanga gwange bambi teyatuula. Abaala bonna bankaloobereza abaavuma buli omu yayogera kye yayagala naye ye teyatwekkaanya. Webale nnyo ssebo. Tukolagana ku poliisi keesi ye eveeyo tulozera poliisi yena okukwasibwa Swaibu mu butongole then tugende simanyi oba mugenda tutambula mutya kuba emmotoka yaffe ntono tujja kujjamu n'ababasoddogera naffe tugende ku kyalo. Bagambye nti ku kyalo balirindiridde dda Swaibu. Ku kyalo gye tuva bayitayo Mityana Banda Busujju mu tawuni wennyini we tuzaalibwa era wazaalibwa omwana oyo. Abantu bonna bamumanyi mukwano gw'abantu naye tuli basanyufu era twebaza Allah okubanga asobodde. Bangi ababuze neffe tumwebaza waffe tumuzudde n'abalala abakyanoonyera bemukoleddeko tubasabire bafune abaabwe. Amiina. So tugende mpolampola wali ku poliisi nakiro kiggwe. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu.
bali ku Facebook bali ku TikTok bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Kwesi before media tugusa ensonga tumaze kutuka ku polisi y'Ennabweru nga tuzze okukola ku nsonga za Swaibu abere nga tuwebwa mukuba amatuufu akawasibwa famire ye then tumale tuolekere Mityana. Twebaza nnyo bazze bagwera programu eno ne mukyala Namugira tumwebaza nnyo okulaba nga ate yatwala time n'okubeera nga alabirira Swaibu ono era wano kye tuliko tugenda kwenda mu office kulaba nga tumaliriza bino byonna tuolekere ate Mityana ewaabwe. So hatuteekamu akasente baziwa and Sons bannaffe aba REMFI. Iwe wenanga oli mu US, oli mu Canada, oli mu London nga wayitaza okuba nga osindika akasente Uganda kozesa bannaffe aba REMFI bagamba nti basindika essente at zero cost. So beekwate Kawala Hasfa atwala ebyamaka n'abaana wano e Nabweru. Tusansokola kwesi before media. Tuzze ku nsonga za Swaibu agenti nsonga zino gubadde ozikwasa lagima zatuukirawo. Naye olunaku olwaleero tuze ne famire ye era nga yazuuse mu butongole maama waffe atuleese wano Swaibu akwasibwa famire ye mu mikono emituufu. Simanyi bakunnyonnyoddeko ebyatuukawo. Ebyatuukawo ono omukyala ye Namugira yajja wano Esther nannyonnyola yajja wano ng'ennaku z'omwezi 15. Ennaku z'omwezi zaali 9 ogw'e11 n'aŋŋamba nti omwami ono yamulonda naye we yajjira yali mu uniform butabika nga kirabika abantu be yasookerako baamukuba ng'azimbye kati ye n'amukola ki n'asalawo amubuddeebudde naye ng'ayinamu okutya kuba buli kiramu kyonna kikola ki kifa singa omuntu ono afa atandikira watamanyi bantu be. Swaibu kye namuzuulako n'asalawo ajja reporting ku poliisi. So bwe yajja ne bamusindika wano engeri eno office gyekola ku byamaka n'abaana ate etera n'okukola ku bya community. So ngazze okola ki okutwebuuzaako akoze atya ne mugamba kati kye tugenda okukola kuba nze kyemanyi buli kiramu kyonna kifa. Reporting nga tubeerewo ne report ey'omuntu eyakola ki gwe wafuna naye nga tomanyiko ki bantu be nga bwe tukola ki bwe tunoonyereza tukoze tutya. Kati bwe twamala okukiteekamu mu SD yaffe ne tugamba idea n'enzigira ne ngamba kati katuyite abaabukedde bakuba ekifaananyi bakiteekeyo omuntu ono nti yabula era ali mu kifo bwe kiti abantu bwe baba bamulabe basobola okukola ki okumunona. Era kye twakola ne tuyita owaabukedde mwami Steven najja n'amukuba ebifaananyi n'abiteekayo. Kati ng'abeera atu-updatinga ne Namugerwa sinaba kufunayo muntu yenna akola ki arespondinga. Kati Namugerwa ne mugamba genda ne reference eno ku health center kuba yali azimbye asobole okufunayo ku ddagala nga bwe tukola tracking. Kati wayitawo ennaku nga 2 Namugerwa n'ankubira n'aŋŋamba madamu manyi nti ekirozo kyanzijidde ngende ebutabika osanga balekayo enamba y'omuntu oyo yali alina okubudaabuda Swaibu ne mugamba kituufu naye kwa Swaibu alina bye yakoze wano ne mukanga ne mugamba nja kuleka ogende nti kati nzijukidde ndi w'Emityana ne mugamba no bwe yali ayagala genda Mityana
akole tracing ne mugamba kijja kuzibuwalira naye bw'ogenda ebutabika n'ofuna contact person ojja kumanya ntandikirawa naye ekirala komawo oyogereko ne OCCID omubulire nga bwe kiri bwe yakomawo wano ate era ne bamulifaringa wange ne mugamba ate kati nze NGO zenina ezisobola okuyamba tracing zikola ku baana baki bato ate oyo muntu mukulu ne mugamba katugira tugumiikiriza nga bw'okola tracing nga naino bwe tukola ki bwe tugezaako kubanga ye ekyakisinga okumweraliikiriza nti singa obuzibu bugwa omuntu ono ntandikiddewa era kyova olaba namulifaringa akomewo alabe OCCID naye ntwala omukisa guno okwebaza SB4 kubanga at least Namugerwa bwe yakoze bwe yabatuukirira mwakataddeyo abantu ne basobola okukola ki okulaba ab'enganda za Swaibu ne bazuuka kuba ffenna kibadde kikola ki kitweraliikiriza Swaibu yavaawo ab'enganda ze be baani naye kitukoze bulungi nti azudde famire ye ate era ntwala n'omukisa guno okwebaza Maama Jamila kubanga abadde amwogerako nnyo bwe nagezaako wano okwogera ne Swaibu nakizuula nti ali depressed naye at least yali asobola okujjukira amannya nga 3 erya Alafa mutabani we ne Maama Jamila oba naani omulala abantu nga ne taata we n'agage ng'agoogera so ng'agira memory n'ekomawo n'ayogerayo ebintu nga 3 ebituufu ate n'abulaawo naye nebaza nnyo ne mukyala Namugerwa olw'okulabirira Swaibu kubanga abantu bwe bati tebasangika abantu bava dda ku kuyamba olw'ensonga nti bayamba abantu ne bakola ki ne babeefuulira n'olwekyo Namugerwa musaba spirit eno agitwale mu maaso ate n'abantu abalala balabire ku Namugerwa kubanga information gye nfunye okuva ku famire babadde bamanyi nti bamuziika tiyaziikibwa mulimbo naye olw'okubanga amawulire Swaibu azudde famire ye era nsanyukira wamu naye olwaleero era tuzza wano simanyi process tuyisaamu Namugerwa akwasa famire ye twawekere paka mu kyalo ewaabwe Namugerwa abafamire ya Swaibu bagenda musayiningira bamu-receiving officially mwebale nnyo tweyanziza nnyo SB4 Media tugusa ensonga then tukole process eno kumusayiningira tulabe nga tugenda ate emiti mpozi kati tusobola okugendako wali katone wa OCCID
Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. So Quest Before Media tugusa ensonga tutindiza olugendo okuva gye tuvudde tutuuse ku kyalo kya Swaibu era kozi wanakatawuni bakata batya Banda tutuuse Banda tutuuse mbatuuze wano we tusoose okupaakinga yenze mwenyini tusoose okupaakinga katawunike bagamba nti wanate wabeera wali kumpiko we wali emanga opposite n'omuzikiti oligino jangu obuze ku batuuze Swaibu babagamba yafa balugamba Swaibu yafa netukungubaga ntuwulira ennaku nyingi netunyolwa bono Swaibu twakula naye nga tubeera naye wano Banda ne bamubika nti yafa tumulesa mulimbe Kampala olunganya ababikira mulo twagafunano bangi okuva eyo mu bantu yani tunakola ni Swaibu nga tumenya fene twebuza Swaibu twakulanga naye era nga abeera wali era no mama we atuyambye okulaba ku Swaibu Swaibu uno mulamu akomewo era newunyiza okulaba nga ndaba Swaibu sinali sisuubira nga manyi bamuziika e Kampala mulimbo batugamba naye newunyiza okulaba Swaibu ala yebale kukuuma okubanga okyali mulamu Swaibu yoyo Swaibu bamanyi wafa nasuubira kuba nti ndi mulamu abantu bali mu kwewunya tutambule ndowooza mpola mpola so Katundu Banda ova nno Emitiyana nojja mailozi 17 gye tusinzidde olunaku olwayo walako naye tusobodde okubeera nga tutuuka ate era tutuukidde mu budde bali nabo bonna bamumanyi nabo tugenda abuuze ku batuuze abadde bamanyi nti Swaibu yafa ababuuzeeko abamanyi nti Swaibu guno si muzimu wabula muntu yennyini nnyini wanje yaje batugamba nti omwami ono yafa bamuziika mulimbo bamuziika mulimbo kati ani yabika tano yenyini nga yabika mutabani we subhanallah uno tumukomezaawo mulamu tafanga kati mumujje luddawa omukyalo ono eyamulonda ekifaananyi kyekino kati wamujja luddawa yajja we nali nkola nze nsiika byakulya ekiro najja natulanga akabalazaawo naye wayatula talina kyeyanyega nze nemutuukirira nemubuuza nga ndaba muntu ng'ali mu yunifoomu ey'ebutabika nambuulira amannya ge nemuwa ekyokulya nentandika nga omulabirira bwe nti ompola bw'ayogera ebimukwatako paka wekyankwatako nenkubira omwami ono
asobole okulanga abantu be tubalabe. Mulamu webale mutima omulungi ogwo. Amanya gaffe gwe gwani? Nze Namugerwa Esther. Ng'osangibwa ludda we yakusanga? Nabweru mu Kafunda. Kubanga ekifaananyi mulamu era wano wetutuuse bamumanyi wakulidde abatuuze bagala kumubuuza kuba gye bamubuuzeko mulamu. Tugende bamulamu. Taatawo wuuno. Ono taatawe omuto. Taatawe omuto. Ono ye maama nni kati nze bwe mba siriiwo ono gwe namulekera ono era ye yalinga amukuuma era taatawo okumutwala okumujja wano yamujjawo ono kuba bwe yasooka okubula bwe yakomawo then najja n'akola ki n'amusanga ewooyo ye maama ni jangu so aja kaka tukubuuzeeko Swaibu mbadde manyi yafa? Swaibu tubadde tumanyi yafa. Kati owulira otya ng'omulabye? Bannange mpulira essanyu nga ndabye omwana wange oyo bannange. Tubadde tetulina ssuubi. Nga lwaki essuubi libaggwamu kati mwamuziika? Ati batugamba yafa omuntu afudde aba afudde. Wuuyo tumukomeza. Bannange mwebale kumuleeta. Bannange mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Swaibu. Taata we ani yamuwa amawulire ag'okugamba nti yafa ate era n'aleeta n'amawulire nti omwana yafa yamuziika mulimbu. Tulina kubuuza ate mmwe kuba ffe tuli bagenyi. Kubanga amawulire ago gatutukako nti taata we ng'amubika nti bamuziika muki? Enkoowe. Era ffe ne tumanya nti bagira ki? Kakati kubanga omuntu ayakafa tebamuziikulayo batwala ekiseera okugenda bamuziikuleyo naye kati okola nti ate nga mumuleeta nga mulamu ng'ate yennyini nsoose kulaba oyo ne babuuza nti ate oyo mukaali nembanyinya nti tugenza okola nga naye ava mu mmotoka. Subhanallah. Bannange simanyi na kumayo bannange mwebale nnyo. Swaibu gyali mulamu era akomyewo. Bannange mukama we mwebale bannange. Tutambule mpola paka waka. Gende wakata. So, kwesi before media tugusa ensonga abantu basanyufu olw'okubanga Swaibu munnaabwe omwana waabwe nga bali bamanyi nti yafa amaze tugambe nti kuzuukira abamu tebakikkiriza na kukikkiriza bo bamanyi baba badde shuwa nti Swaibu yaziikibwa mulimbo enkoowe naye wano we tuli ku kyalo kwe yakulira kozi kwe yakulira era kwe yakulira ye azaalibwa ali ewa Namwandu Akamada awo waggulu awo ku kyalo kwe yakulira kwe yasomera kwawangaalidde bo babadde bakyerabira n'okukyerabira balabanga abalaba omuzimu naye nga bituufu omusajja abadde akyaliyo omulamu. Ensonga lwaki Swaibu ono natusonyiwamu ensonga lwaki Swaibu ono yabikibwa tetunaba kugimanya. Eyo ya famire ndoza ensonga zibajja zisootingira mu famire. Ekyebuuzibwa taata ye yava ku kyokubika omwana we nti yafa ate nga ye first born we. Tetumanyi waliwo obuzibu ki mu famire muno ne taata tetumanyi kuba ne taata we yategedde nti gyali mulamu tewaliwo kyeyakoze oba kujja kwaniriza mwana we nti mulamu kuba tubadde singa kibadde nga waliwo tewali buzibu bwonna taata ono yalibadde nga waali essaawa zino siwe kiri bwe kiri kubeera yategedde nti tugenda ewa Swaibu amawulire gamutuuseeko naye tannaba kuddamu kutukubirako oba kumanya oba tumulabye oba tetunnaba mmulaba ate oddamu ku besimu nga tazikwata. Naye nze nina essanyu lingi nti Swaibu gwe nanonye era mmufunye. Ye bino ebintu byewuunyisaamu naye ffe ogwaffe tukugoza omukyalo yajja wambi n'atutuukirira
nga yakuba mulanga kunoonya abantu be. Vaayo nga yakuba mulanga kunoonya abantu be era ne tugutuukiriza mulabise. Kati ebisigadde kujjanjabibwa, kubudabudda ng'omwana, kubudabudibwa ng'omwana n'ensonga za taata mugenda kubanga muzikwasaganya nga family. Era bwe kiri SB4 tujja kubanga twesotinga mpola mpola tulabe nga Swaibu asobola okubeerawo wewaka awo wali ekisansa wewaka we bazaala Swaibu guno gwe muzikiti gwe gwasaaliramu ne gwe tuseesa okusisinkana eyimaamu atusaaza. Kyewuunyisa naye nga kituufu abamu bagamba nti byampuna ng'akubye wa mu nju wangi. SB4 muleese ku kitundu kakati ono kasenti mulamu SB4 wano Swaibu awo wonna we yazanyira ndowooza tugende era maama naye tumubuuzeeko kubanga ye maama kati aliwo. Mama nze akagambo kayogedde n'agamba gwoziikudde omuntu kuba ye mama abadde amanyi nti yaziikibwa. Babagamba naye ate yoono ye Swaibu omanyi Mukama Katonda kino kyewuunyisa. Swaibu onaani ono simanyi linnya nenze mumanyi. Kale amawulire wagajja wanti ne awaka wali baatugamba nti Swaibu yakoze eki yafudde ne tumanya nti Swaibu yakoze eki bamuleeta tunabe okulanga Swaibu tale ndi yawedde n'okuziika nti yaziikiddwa mulimbo owulidde kumbe mulamu nga yoono yennyini omwana wa Mukama muyinza. Faka tumutuuse waka mumutuuse waka kubanga banna weewuunyiza maama mulamu mulamu. Si kirungi kukola bukyayi bw'amaanyi okutuuka ku ekyo. Kitaya kunoonya ku taata ono tulabe. Taata ye yeetaaga okwogerezaako naye ne tumanya lwaki yakikola bw'atyo, lwaki kyajja bwe kityo. Abantu mulina bakakasa nti Swaibu yennyini. Swaibu yennyini era wano weewaka wazaalibwa we tugenda. We wano wennyini nnyini. Wano wewaka taata nakyewuunya. Ati kake oye taata we bulungi oli ye mukulu we azaala ono. Azaala ono ye mukulu w'ono wano wewaka we bazaala bayite wannamwandu Akamada Lubega ebbanda ekitegeeza we baabika abantu bakungaanira wano ne bakungubaga. Era n'olutuusa kati babadde bakyajja abatuuze nga bajja nti kituufu Swaibu yazikiridde abamu nga tugamba mwatuziika biki muleeta obwana obuto wano ne mubuziika lwaki Swaibu mwamuziise mulimbo ne mutamukomyawo wano naye nga wano wewaka Swaibu wazaalibwa ne taata we bonna wano yensibuko. Wano yensibuko ya Swaibu mu Kenya. Ate bw'onookaba nga nkuzaayo wataatawo w'okaabira SB4 anti kasita okaaba SB4 tomuleka nga tumutwala e Bulenga. Kozi taata abeera Bulenga. Taata ki? Taata takyanjagala. Lwaki? Olw'ebintu byakola bimazemu amaanyi. Akoze ki?
gutulaba wakaja jansudde ande kulidde bannange nedda mazima taata sina maanyi ankoze bubi nnyo sina maanyi naye ankoze buki ankoze bubi nnyo kuba mbanja sobola omukwata taata ankoze bubi bannange taata ankoze bubi yani badde amula nenadaji ngone bani badde bandeka songa za taata tomanya watu nafuna chance netumunoonyako naye tewaka wana ani abeerawo ewaka muwala jangu tuvuddeyo wano oyo yabeerawo ye muwala abeerawo era amawulire kwe kwatandikira kubanga tufe ate tubeerako muli muti eno tugenda taata kasemweyo affe gye tuli eyo bagaa nti amawulire gatuukira ku ggwe ag'okubika Swaibu gatuukira ku nze naye munnaye naffe twewuunya naye nga gatuukira ku nze kale wategeddeko nti abadde gyali akyali mulamu mbadde simanyi nti gyali mulamu kale naye mukyala bwe yaŋŋambye nti bamuweereza gundi eyo kati naga agenda munona naye nga nze nadde simanyi nti mulamu era obadde ambalindira wano nkakase nti mulamu okuva gye tuvudde nga gwe tonakakasa nti mulamu wallahi nga sinnakakasa bambi Swaibu munnaye kulika bakubika munnaye twali tumanyi wafa kati tetumanyi munnaye kiki naye kyaliwo so maama ffe ndoza tubatuusizza kati ebisigadde twongera okwebaza SB4 Media nti mwebale nnyo mwebalire ddala olw'amawulire gano singa temwateekayo mawulire akatambi ako oba olwawo tetwandisobodde kulaba Swaibu naye akatambi bwe katambudde twasobodde okumanya Swaibu w'okumusanga nyongera okwebaza omukyala simanyi mukyala Namugerwa simanyi mu bantu 100 oyinza okusanga omuntu omu alina omutima ogulinga oyo tosobola kusimbeza muntu mulwadde nga tomanyi nawaabwe nga tomanyi kubanga abantu bakyuka neyazze nga mulamu bukya ku makya nga atakufuddeko so tumwebaza nnyo olw'omutima omulungi we yatulaze n'asobola okulanga Swaibu n'aba nga asobola okukomawo ewaabwe wadde mugonvugonvu naye ng'asobola okukomawo nga waggulu nja kusaba buli muntu yenna ayina kyasobola otukwasizaako ku Swaibu atuyambe Swaibu waali wano ng'era bwe mumulaba bwati bwali okuva ku lugoye aba yeetaaga ebikozesebwa ng'era embeera yonna bw'ogiraba nti buli kimu kati akikolerawo waali so buli muntu yenna ali eri nsaba mpakubira omulanga nti ayina kyayina kyonna ng'asobola okutuyamba weetuli tubeera Bbanda Busujju asobola okuyita ku namba y'essimu yange eri 0704 16 44 58 ereeta Nantume Shamimu oba ku SB4 Media aba asobola okujja n'atusinkana naye nga tuli basanyufu nnyo twongera okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala SB4 Media jawadde otunyumizaako nti yali akola mujale musajja nga yeekolera Swaibu yali musajja mukozi era abadde akola mu kirombe kya Golodi ng'avuga makita so obuzibu bwonna bwe butwe bwava okutandika kwa Swaibu okulwala yakubwa pressure n'afuna stroke side emu era abeera omulaba ng'omukono gukankanirira era obujjanjabi bwe yabutandikira Kasanda n'abeerako ku kitanda ne baamala omujjanjaba then oluvannyuma n'avaayo bwe twaddamu omukebezaako bakizuula nti alina sukaali kati nsuubira nti bino byonna okujja oba ebimukola bwe buti aba alina stress oluusi n'ebirowoozo ebingi ne weesanga nti sukaali alinnya so embeera najja nti omusulo oluusi gumuyitamu buli kimu ne kimuyitamu so embeera bwetyo bweri eya Swaibu Bukenya nti alina abaana Swaibu alina abaana 9 era n'omu tubaddeko naye
gundi esoose ndooza mujja kuba mumulaba mwali abalala tebannaba babadde nga bajja olw'okuba nti baamubika nti yafa nga bwe babazzayo kuba tukyali mu budde obw'okusoma naye nga Swaibu alina abaana 9 abaana abakyali abato ddala omwana wa Swaibu omukulu alina emyaka 17 obudde buno ye mwana w'omukulu so abaddako bonna bakyali wansi ng'era nabo beetaaga obuyambi obutaliwo kubanga kyensuubira nti eyandibadde tutandikirwako nti taata yagenda otuwa obuyambi ye taata yatandika okumubika kati awo tuba tusaba mwenna bekikwatako mube nga musobola buli alina kyalina tukyaniriza oba oyina ssuuka oba oyina mpale oba oyina sabbuuni kasukaali byonna tubyaniriza n'obuyambi bwonna kuba yeetaaga ogenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi otugambye nti obujjanjabi yatandikira Kasanda bo kuba okusinza mu mbeera gye yajjiramu wa mukyala Namugerwa yalaganga nga yali ava Butabika era uniform gye yajjiramu yali yeebutabika ate mu bigambi bwe bagamba nti Butabika mbu yavaayo nga bagamba talina kikyamu jasiitaga so yafunanga bujjanjabi ki Swaibu Bukenya we baddamu okumutwala kati ate sina baluwa ze wano kubanga nazo weeziri naye kyensuubira nti maama waziina ne kusimu abasobola ozibalagako tujja kuzifuna ebbaluwa ze weeziri n'eddagala ly'aba asobola okumira Swaibu si mutabufu wa mutwe Swaibu yeetaaga kimu kumukwata mpola mpola olw'okuba nti aba ne stress ate nga n'obulwadde bwalina nti alina pressure alina sukaali naye nga yali teyeetagisa genda Butabika oli bw'aba tamumanyi olw'embeera gy'amusangamu asobola okugamba nti mutabufu naye nga si mutabufu wa mutwe yeetaaga ekintu kimu buyambi kumulabirira yeetaaga kumulabirira na kumulaga mukwano ajja kuba nga asobola okutereeratereeramu mu mbeera eno ffe tumuleese kati mugenda tutandikirawa agenda kubeera nga abeerawa agenda kubeera nga ali ne baani mumuleese era Swaibu ngenda kuba nga mbeera naye ngenda kuba nga mbeera naye era nga bulijjo nti mbadde nga mbeera naye ne bwe mba nvuddewo era mmulekera munnange oyo abeerawo naye ku mulundi guno nsuubira nti ngenda kubeera naye ngenda kuba nga mbeera naye obudde bwonna mu mbeera eno taata ono mwamuwuliza kuba twasembye omukubirako nga mwe mugamba takwata masimu gammwe mwazzemu kumuwulizaako tetunaba kuddamu kumuwulizaako era naye tannaba tukubirako kumanya ki ekiriwo kituufu Swaibu mulamu oba si mulamu tetunaba kuddamu muwulizaako kyemanya akatambi kanajja kalaba taata mumuweerezeeyo obubaka nsaba mpereze mulamu wange obubaka azaala Swaibu nti muulaba oba olina ekyakunyiza eri omwana akuba owuwa akuba awumba engalo ate omwana bazaala muzaale bw'aba alina ensobi musonyiwe omusonyiwe okomewo eriye ate tusobole okuba nga tukwasaganyiza wamu okulaba nga afuna obujjanjabi kyekyo kyenyizo bwe bubaka bwenyiza okuweereza anyway Quest before media tuggusa ensonga tweyanziza nnyo abatambudde naffe okuviira ddala gye twavudde okuva gye twava netugenda bamukyala Namugerwa netuvaayo netusisinkana famire eno netuvaayo netugenda ate bamukyala Namugerwa okusisinkana Swaibu netuvaayo netugenda ku poliisi ekazo netuvaayo netwolekera wano batambudde naffe nga mulaba programu eno tweyanziza nnyo kubanga mutambudde naffe katusabe era Mukama tutambuze bulungi nga tuva eno nga tuddayo gye tusinzirira ab'okukyalo abatuuze mwebale kubeera nga temwaniriza Swaibu bangi nnyo abadde tebannakikakasa nti Swaibu gyali mulamu naye kati abalabyeko bwe bagenda okutegeeza bannaabwe nti omusajja gyali mulamu so taata buno obubaka bubwo taata mutabani wo gyali mulamu bonna bonna bakuba information oba omuntu gwe mwaziika teyali Swaibu omuntu gwe mwaziika Mulimbo enkoowe teyali Swaibu akyaliyo mulamu era yeetaaga gwe nga taata so mu mbeera yonna yonna taata byonna byokola osobola okuyitirako eno n'olaba mutabani wo nti gyali akyali mulamu tweyanziza nnyo atuteekamu akasente banaffe aba RMFI bagamba nti gwonna wena ayagala okusindika akasente okuva mu US mu UK wamu ne Canada kozesa RMFI okozesa promo code ya SB4 ojja kufuna percentage
basindika sente okuva mu nsi ezo z'emmenye nga ati zero cost, so bakozese were nga ate ofuna okwanguyirizibwa okusindika sente. Abannaffe abaziwa and Sons bali ku mukwana Kate bo bakwetera kalonda yonna yenna owa beddings. Ze muzukulu wa Kabajja twali tusinzidde eno ebbanda Mitiyana kama batukuumire mbere bulungi mwera. Banange kimukuukira wano omuntu akwebuuza. Omukyala owoza si ye Kaka mama Jamila. Nze nagambye genda kulinda onkubire. Manyi manengo oyo omukyalo yalimu kati bwe yajja n'amala okwogera ngo n'agamba bali ne bakuba amasimu ne bakubira taata we ye kennyini n'agamba nti yafudde naye nali wendi nga mpulira nga akubidde oli mama Jamila ye yamukubira mama Jamila ye yakuba n'amubuuza mulamu ebya Swaibu nti Swaibu yafudde twamuziise n'amugambe n'abantu badde bakuŋŋanyiza emmere ebyomunfu bamuleeta nti oli yawedde okuziika mwenga temwebuuza ko lwaki tebamuziika anti era nabo ne beesansabaga ne beebuuza n'agamba aziika ati omwana ati n'ewaka abalina ebijja omwana w'omukulu amuziika nga n'obwana obuwere nga babukwata ne babuleeta era ffe namu ne tubeerawo nga tumanyi nti Swaibu yafa nange namulabye kuno ku gundi naye akansindikidde ali bweru ngenda okulaba nga ndabako Swaibu boogera kati webadde awulirawo ng'akomyewo tumulabyeko yoyo yennyini Swaibu yoyo yennyini Swaibu gwe baazika bamuziika eno SB4 Media enkowe taata we yagamba bamuziika nkowe abasiraamu bamuziise bakola ki baga bamuziika mu bitiibwa taata naye yennyini n'aziika yagamba kwana okuwadde enkoko eno olw'omulimu gw'otukoledde munnange naye webale nnyo webalire ddala akwongera obuwangazi buli ekisingaawo munnange manaye tweyanziza tweyanzeege webale nnyo webalire ddala namwe bassebo tweyanziza byonna bannange mwebale mukama abatambuze bulungi osigadde kuno ku masimu tuli mu kubalaba bulungi kale abakulembere. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, at a go from our website www.ziwa-sons.com.
www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.